Beti akumaliriza. Lwakuba amabeere gaabula. Naye ekisali badde. Wala bye batero teekamu. Akabina nakaleka mu kyalo bajja kumpa transport. Odeyo kakimi. Soko benga akyuka mutulabe. Abakazi batambula. Tekowana. Yagala nzenzeka. Tugende. Yagala nzenzeka. Awululu awululu. Laavu yange wulula bulu. Kitegeera. Awululu Tiweebale kuntereza. Okitegeera Betty. Tiweebale kunnyiriza. Kitegeera. Nyongera okujjukiza nti airport pickups tuzikolya ddala nnyo namba gy'olaba ku screen yo 0706 794729 bw'onkoonako nziyana okukima ku kisaawe Entebbe nga tukomawo mu ggwanga erya Uganda. Madamu Coleman. Madamu ani? Coleman. Madamu Coleman, okay. Batumireko abantu abo. SB4 mutumireko. Before nkulamusiza nnyo mukwano nkwagala nnyo oba gy'oli mulamu Mukama akunkuumire. Nyoba ne tusiima SB4 media. Naye omuntu aba akoze ekirungi asiimibwa. SB4 media yajja n'atuwa entandikwa ya mitwalo waganda aba. Maama Nalumansi natandika bizinensi gye mulaba gye tukola. Era etambula era life egenda mu maaso. Kale eno gy'osinzira okubeera ng'otulaba erinnya lyange nze Sonko Muhammad. Tuli ne Maama Nalumansi wano nga bw'olaba emikolo gitabuse wano. Agenda kuwogola Gomasi. Banange. Sabanga nnyo Katonda akuwabulamu togwanga mu ssuubi. Mwannyina azaali eyandaba ne muganda wange togwanga mu ssuubi. Okitegeera oba osobola otuuka ku buli kintu kyonna ku step yonna mu bulamu bw'ensi eno. So tuli buloba Betty's Touch. Mwalabe gye twatandikidde okuva nga tujja twalidde essala. Kati ate tugenda mu kuwogola we tuva wano abako batuuke naye nga tugenda ku reception okuba ekimere ekirala ekisingako awo Maama Nalumansi ombwati si okuyongera akalulu ako oba tokamanyi kakuba akabasoga akalulu n'ebigambo bikubuze tokyayogera nakwogera Betty akumaliriza. Lwakuba amabeere gaabula. Naye ekisali badde. Wala bye batero teekamu. Mu mabeere abatalina amabeere. N'esembera okyoyogerera bbali. Tulinayo kebayita nako bbeere balikolanga bbeere. Maama Nalumansi waateekamu kiyitirira. Oyagala nnyo eddene mbadde manyi abalina obutini bwe basinga okwetaaga. Tolabanga Gomasi tenyumye. Waba talina bbeere tasobola. Yeetaagamu ebbeere ate ebbina okuwogola. Akabina nakaleka mu kyalo bajja kumpa transport. Odeyo kakimi. Soko benga akyuka mutulabe. Abakazi batambula. Tekowana. Maama Nalumansi. Linda ko kyo kyakakola bwe kadiranda. Mama wange yanzala avuga gogolo. Mama wo yavuga gogolo ng'alina olubuto lwo. Akabina ne kabula. Naye general owulira otya mukwano? Mpulira bulungi nnyo. Naye obuzibu buli ntitambulamu tulabe. Problem eri. Sigimanyi. Ate nga olina okuwanikibwa waggulu. Olina okuwanikibwa ku ngato zino bwe ziti. Tuli mu kuba tujja. Tulese bubaka. Okitegeera. Mpulira nnyo. Akayimba ka mukwano guyagala nzenzeka. Awululu. Lavu yange wulula wuluzi mama. Awo Sidi yali erya. Sagala. Awo nga kwalina okuleeta. Weebale kuntegeera. Rachel Namiro n'enwe mwanje. Mazima. Kati nze enwe mwanje gwe Rachel Namiro. Leetamu. Yagala nzenzeka. Tugende. Yagala nzenzeka. Awululu. Awululu. Lavu yange wulula wuluzi. Kitegeera. Awululu. Tiweebale kuntereza. Okitegeera Betty. Tiweebale kunnyiriza. Kitegeera. Betty wabitegeera. Awululu. Banange nze nandi musanyufu. Okitegeera. Nze naninga omugenyi. Okitegeera. Bannaye tuli wano obulaba wa Betty's Touch. Mukama akuwa ekiro osinga okwagala. Bana tuli wano Betty's Touch and Beauty Studio. Madam Coleman Cohen yatugambye tujje tebenga tutuukako ate wano we. Oba okitegeera nenyongera okujjukiza nti airport pickups tuzikolya ddala nnyo namba gy'olaba ku screen yo 0706 794729 bw'onkoonako nziyana okukima ku kisaawe Entebbe nga tukomawo mu ggwanga erya Uganda.
ayina omukolo ayina birthday party ayina embaga ayina okwanjula baby shower n'ebirala akamakeup ak'omulembe okitegeera wano wa Betty's Touch ayina okwanjula Gomasi zivira ddala America ne zituuka wano eno ojja n'okyuzingamu gy'oyagala ne tukolamu samples za makeup ono n'obeera nga ate okola ki ojambala ne bakulabira bweyogerere entojja nenga ng'oliddawa emasa emasa erungiya n'ababi okitegedde bulungi nnyo mazima ne kati ofana ddala ng'abagenyi ndeka nake nabadde nkubuuza tikubamu akafaananyi ng'onyiridde bwotyo naye ng'enjala ekuluma wenna oba owulira towera wenna owulira tonyumye wenna otambula weetegula nogamba naye nzikuse ne balyoka bankolako Betty tubengereko wano newe wati Betty abeeko kyatunyonnyola lwaki maama Nalumansi kale eno etambudde etya lwaki eno ye lwansonga nze ndaba egendedde ku kkalaye ekukalaye eno brown ageza kufaanagana ne face ate nze gye ndabye nga ye musaana lwansonga ku kunyirira kwanyiridde ndabye nga asaanire nene endala gye ziri nnyingi omuntu yeetaaga ekintu nga kino omugamba otya banaye antuukirire ku namba zange 0708 51 93 55 MTN yali 0783 79 nkaaga esembyayo 9 bambi mumpagire n'ekirala neeyanza okubeerako nammwe mwebale kujja bangi bagaana naye bambi mwebale nnyo mwebale ddala nange nsiimye so nsaba abali eyo bonna abawulidde ayina omukolo birthday byonna bambi nsaba muntuukirire Okay, kale nawe ayagala okukuba ebifaananyi okukwatira video enamba 07067947 mbane ediga wikirifu sali wano ku kamera bubi nnyo ng'ekintu akikwasaganya kikinga ofunye okweraliikirira so obeera okoonako n'ojja ne tulaba ng'ekiyinza okwasaganyamu ekintu alina video shooting mu abayimbye Betty wobanga omuwadde omulimu gwa makeup shuwadiri nze nkikukakasa mbaawo okitegeera ntambula naye wano mbaawo ne tujja ne tubanga tukwasaganya ekintu ekyo ate nze sikujja kuwadde so kasita makeup obeera nga owadde ye akole nzija ne nkubeererawo awo ne nkola behind the scene embeera nga nziteekayo Maama Nalumansi abantu bagamba ki weereza ku bantu ab'omukireku obugambo Banange ab'omukireku kyensinga okwagala bambi temwewulirira nnyo ku bantu mubeere nga nze kuba ali kino kyendi nali sikisuubira namwe temwewulirira ku bantu ate temunyooma bantu waliwo omuzaire wange bamita Kasujja Emi nawe wentadde ekifaananyi awo n'akirengera mutumireko omwami Kasujja Emi otunule ku Saara waliwo olusaala oliigu twasembayo okujja yakikyamusaamu awo n'abantu abalala ne Madamu Coleman Madamu ani? Coleman Madamu Coleman, okay. Batumireko abantu abo. Wa mukwano gwo gwensiima enyo bane tusiima SB4 media. Kiyinza obutasangika sometimes okulaba blog omulala nga asima bloga munne ebiseera ebimu sagala mbalimbe naye omuntu abakoze ekirungi asiimibwa SB4 media ajja n'atuwa entandikwa ya mitwalo wagandaba Maama Nalumansi natandika business ye mulaba gye tukola era etambula era life egenda mu maaso nankubadde tulina obweraliikirivu nti abaleerwe balayika nga abaagala okubanga batuyingirira okuba nti wakolera leerwe eyagala kukola ki kusenda kukola leerwe tukyanoonya wakudda ne SB4 nze I myself nkwebaza weebale nnyo kuba nze nkozeeko naawe blaza SB4 mutabani wa Charles yali mukwano gwa Asi ennyo mukwano gwo ndi naye SB4 mutumireko SB4 nkulamusiza nnyo mukwano nkwagala nnyo oba gy'oli mulamu mukama akunkuumire nsaba ojja oddemu ojja ondabeko okukyalireko sikoowa kutunuulira mu face buli wenkulaba nkulaba ng'omupya alaba evidiyo enutaginga SB4 media oba muweereze obubaka muweereze vidiyo mugaye Maama Nalumansi yagambye atya Maama Nalumansi takwagala nnyo ne Enule Mwanje naye nkwagala nnyo ndudde okukubirako naye nja kukubira Okay, kale tuyinza obutasukawo wano olunaku olwali alina kyateesa oba kyawabula comment section eyo tugirekawo wansi teesa era okole ki era owabule in fact waliwo omukwano gwo Saara yali yaŋŋambye nkubuuze nti ayagala kujja mu kibuga abeeko mu kyalo gyakutwala otandike life empya nkikkiriza olwo omuwala bamuyita Saara akolera Germany tebaagala boogera mannya naye njogera Saara basinga tebayinza kutegeera nga sogenda erinnya lyakubiri
naye yadda agamba nti waliwo omukyala gwe tuyambako omukyala bamuyita Anet nti ogende otandike life empya olunda olime n'ebirala. Okulima amaanyi nagaleka mu kyalo naye ng'okulunda nsobola. Anti yodda mu kyalo mbadde menye ogenda gasangayo. Bali esayo kingi. Nsobola okulunda. Naye okulima sijja kwewaana. So okkiriziganya naye sitoosa okugiveemu ddeyo. Nsobola. Osobola. Okay, ngenda kutonga entinga naye butereevu tulabe ate nga bukiyinza okubeera nga kitambula. Bannaye tugenda basiibula naye olina akalowoozo okolekerayo abantu kona Maama Nalumansi omugwati. Okujjako batumirako bambi. Namutebi nkwagala nnyo ombeereddewo nnyo naawe. Ne Sonko Muhammad naye mwe nkwagala nnyo ombeereddewo. Mama Lasso, mama Akode. Chala chalisaawo. Chairman wa faawo omukomboti. Chairman wa mukomboti ba chairman yatunda omukomboti. Omukomboti. Aha. Kwagala nnyo. N'abasigalidde. Musawo nawe ombeererawo ng'alusa zinnuma nkwagala nnyo. Musawo Musoga. Musawo Musoga ya. Mukireku. Ku boda awo. Okay, Maama Nalumansi naye ndowooza mumulabye nga bwe bitambudde. Tugenda berekereza bannange. Tujja kuba nga tuddamu okusinkana ate omulundi omulala Nyerangize Sonko Muhammad. Naye nze siko wakobeera nga mbajjukiza nti airport pickups ku namba y'essimu 0706794729 tukujja kusaawa Entebbe tukuvuga paka wakewo ku mulyango. Kamwa ni inbox me enamba gye mbasomera ku WhatsApp kweri ku email nfuna bogenda ku TikTok Good Talent obeera nga nfuna bulungi nnyo wonna wobeera ondabidde gobeera nga like ompeereza obubaka ne tubadde nga tukwatagana ne tukukima notambula safely okitegedde bulungi nnyo. Okay, kolamu obadde okolamu wabagole okola batya ebintu byakweragana kwekoza aha tebanakola ki tebanaba kumaliriza naye ngenda genda bwe enjala ezikyala Okay, kale bana tubasiibudde.